natandikira wano ndina Ibra wamu ne Uncle Chris era kyemugenda okubanga ate Uncle Chris nkuyise because Ibra ayagalibwa, Ibra avuka bamwagala. Ibra mbadde nsazeewo omuvubuka ono akunoonyereza omwaka mulamba nga takulaba naye this is your surprise njagadde jangu BK oba mujuni beka omuvubuka ono anoonyeza Ibra omwaka mulamba. Yes, anoonyeza Ibra omwaka mulamba. Sembera wano totya. Anoonyeza Ibra omwaka mulamba amukwasa ebifaananyi bino naye nga tamufuna, so lunaku olwaliro nkubidde Ibra natakwata ne mmanya ali ne booga ne mukuba ne mugamba njagala nga Uncle Chris waali abeeyo ebigambo byayinza okuwa lwaki omuvubuka asookolera brand bweti ekintu kino. Ibra nkukimanyi nkuguddeko bugwi naye omuvubuka ono mbadde nino kimukolera akunoonyereza ebbanga lya mwaka mulamba. Njagala kwebaza omwami ono like yampandikiranga ku social media naye nga muddamu olumu si muddamu olwa time. So njagala kwebaza my brother so much. Thank you so much. This is me on paper, this is me on board, this is my replica. Kino kifaananyi kyange bwenti bwenfaanana. Era this is me of course oshegeera. Ibra nali agadde nkubuulizeko on your behalf. Ekifaananyi kino kikubye bukubi nangalo. Kalamu penso oba gye tuyita penso. Yeah. Kikube kisiika. So wow. Kikwate tonteeka wansi. Kati kwate okwate ekizitowa. Abaddugavu mba n'amaanyi mangi. Njagala kwebaza Mujuni Baker for this artistic impression. Of course the real me is the one speaking. This is an artistic impression. Abakola art mukimanyi. Njagala kwebaza webale nnyo webalire ddala. Of course ekintu kino kyakabi nnyo nnyo nga bw'okiwulira. You celebrate us nga tuli balamu. Mutusiima tuli balamu, mutu celebratinga. Of course there are those ones preparing to write good messages about us nga tufudde kati message yo giwandiise ndi mulamu. Onsiimye ndi mulamu nonteekerawo kino oshegeera. Nkwebaza nnyo. Sina nnyo bingi benza kugamba but nkugamba ekintu kiri kimu sigala ng'okola wako wakabi. Better positive minded. Topowa abakugamba tebinyuma bawulirize naye katono nnyo. Naye nga bawulirize naye katono nnyo. Bw'oba okola decisions mu byokola byonna okusalawo kuli gy'oli si kwa bantu. Bwe wali otandika teweebuuza ku bantu. So sikusuubira kubanga bw'oba ogenda kuggalawo weebuuze ku bantu. Twetaaga abantu but not all times. Naye nga abantu tubwetaaga. So is a young man, musajja muto, muvubuka muto, ali energetic, ali focused. Banji negative energy ku social media naye nga teyina kyereeta okujjako kukola fitina. So ye energy agiteeka into this okudrawinga omuntu n'amuteeka ku kifaananyi nga bwekiti. So njagala kwebaza n'abavubuka abali eyo bangi nnyo. Emirimu gibuze lwe luyimba lwe tuyimba. Ba producers abenjawulo batukoledde ennyimba ezo ne tuteekateeka kulaunchinga mirimu gibuze. Guno omulimu si gavumenti yagutandikirawo ono. Si muzikiti gy'asaalira, si kyaki. Okitegeera. Kamubuuze gwe twetaaga capital. Mwetaagira. Nze mbadde njala kubuuliza kibuuzo on your behalf. Kiki ekya ku inspiring okolera Ibra ekifaananyi kino? Kati Ibra nzize mugoberera mu bintu bingi. Emanya nti naye ali mu art. Kuba ngaze artist nange nensalo neŋŋamba kankole ekintu nge. Kuba mbadde nzize nga mulaba kuva ddanga mugoberera. Ye ne bano Alan Cruz ng'ambalaba naye nga be bakola byakabi ngambinyumirwa nange kwe kusalawo okugamba nti kambateeke mu kalaamu. Kakati feno Jose tulinayo enjogera bwete betukolera ebintu ffe tuba tubaagala. Abatukolera ebintu be babeera bakola ki? Batwagala. Akantu ako kajjukira.
engeri gye kiri nti Ibra gw'omukoledde ngenda kitwala nti omwagala nnyo onfunye kati ye olw'okuba nti gw'omwagala tetwagala tutwale kiri nti kubanga waliwo omuntu okwagala n'okwetaaga kwotwagala naye oyinza okuba totwetaaga si bwe guli nakyo kisoboka naye ate nze nyinza okuba nga mbikola byonna nze njagala kwebaza olwa inspiration gye wafuna n'osalawo okola ekintu ekifaanana bwe kiti Ibra nga bw'agambye social media eriko abantu bangi naye omuntu okuvayo na appreciating positivity gw'obeera osaasaanyiza n'atavaayo ne negativity si bangi abasingawo balaba bajja ku kisho wansi awo n'akubawo n'avuma buvumi n'adduka naye gwe bw'oba ovuddeyo n'oluvaayo n'ekintu ekifaanana bwe kiti nze njagala kusiima Ibra nange omulimu gw'okola munnange abantu bagulaba nga mulungi gendera ddala maaso n'omusajja ono kamwa koogera aleese omuntu ono naye mulabye nga Alan ndowooza nali omu ku bantu abasooka okulaba emirimu gyo naye ndaba nga ebintu bye bambi byanjawulo ku celebrity track ng'atuleetera yagendanga ewa Spice n'avaayo n'adda ewaani bonna n'abatukuŋŋaanyiza ewa Spice ng'oyagalayo nnyo bagaba emmere bagaba ebyokulya Roger Lubega agaba ne transport manager wa Spice agaba ka transport ne wobanga ozze kuyomba akusiibula ne wobanga ozze kumwebaza ne wojjanga ozze ne waba kulumbe nga yafiiriddwa Roger asiibula abakungubazi yewe nga byoyo Roger Lubega source management so bambi twagala okwebaza omulimu gw'okoze mulungi ekyokubiri nze njala kuwa amagezi nga businessman ebintu bino biraba byokola si bangi ababisobola kakati bw'obanga buli kintu kyonna ky'okola ng'okikola bulungi bw'oba tosobola kukonvatinga skill eyo na talent gifunamu ssente byokola biba bya bugwagwa nkigamba nkutunuddemu the moment you do something like this nga kirungi naye nga tosobola kukonvatinga skill eno okunoonya ssente oli tazikulemesanga nga gamba nti okwagala ssente kibi no n'aboogera ekyo bakyagala naye balina okutya nti bw'anaakyogera bajja mukyawa njagala okonvatinga skill eno okusooka ngenda kuwa strategy ebbiri esooka njagala onoonya abantu abatutumufu mu ggwanga Uganda osooka obakolera ebifaananyi kubanga ogenda bajjako ebintu bibiri ogenda bajjako omukwano ate ogenda bajjako ne publicity nti abantu abanalaba ebifaananyi ng'obibawadde nabo bajja kujja bakusabe ekyokubiri saagala owangaalire mu bantu b'okolera bifaananyi ng'obikolera bwereere komakunze ono yekka gwoba okomako okukolera ekifaananyi eky'obwereere abasigadde bw'oba okola ebifaananyi genda obipricinge tobawa bbeeyi ebakanga naye bawa ebbeeyi gy'olowooza nti bagisobola osobola okukonvatinga kino ogufuula omulimu nze kino ekifaananyi mbadde mmanyi ekituufu kiri nti baakuba ekifaananyi n'ogenda n'okissa kuno kubanza omuntu gwe nawo okunkolera portrait yamulemerera so eno talent mbadde sinnagiraba wakozesezza kalamu n'okola omulimu ogufaanana bwe buti akaviiri kano neri baba omuyisiriza wakalango itso neri baba yes naye ono yenze naye akaviiri kano neri yali akansaze yoyogedde nkiwulidde era nga nkitute nga kyansonga era nga kyamaanyi waliwo n'akalowooza akalala ku basajja bano nga Alan bwatukozeemu omulimu Alan atugasa agase bakaddaama agase basekaddaama afe abasiizi abantu abawansi ddala mbutuufu atugyeyo era Alan njagala kwebaza nnyo mulimu ogwo era n'omutima ogwo era mwebaza YouTube yagitunda babalimba wamma babalimba Ibra nekirala wawozanga babalimba okyagikolako bw'oba otunda tokyegaana Chris onakulimba naawe lindako asiba ku Ibra lindako nze ndi businessman ngenda kukubuulira bw'oba nga otunda YouTube channel yo tuula wansi okwate calculator okubemu bwe baba nga ssente ze bakuwaamu zikumala okukyusa obulamu giweeyo Ibra muveeko bunakyuka ddi Mr. Lato wamma kati njagala okuba nga atemaliriza program but nga mmaliriza maliza ebigambo byagala ogamba Ibra ebigambo byenjagala omugamba nti mwagala nnyo ku mutima erako oli kulo era nga n'ekirala platforms osobola okunkyaza nja kukyaza ku Spark TV no worries wali ku Spark TV kino kyokoze omaze okwekubira paasi eno gyokubye ya Ronaldo ogikubye ate n'ogoba n'ogisanga takubya ya Philip Sozi kyamukisa mulungi nti ba directors bonna obasanzeewo naye nze njala okwebaza obuwombeefu bw'otaddemu
n'obugumiikiriza bw'otaddemu ogambye onoonyereza abantu omuntu ono omwaka mulamba guwera talimba wano e Uganda product esinga okuba layisi kwe kugumiikiriza ate ng'ate yesinga ebbeeyi kubanga omuntu Ibra akunoonyeza ennaku ezi essimu n'agijja munaganza oyo namuvaako namuta n'omusanga ng'akuŋŋanyiza akabinja k'abaniga bakuuse sapatu zaabwe za umoja ne bata balaba firimu enjogerere mu sitenseni emu balya ne chapati n'amagi amasiike ng'eggi teriwera n'atandika okugamba abo twabata wamunoonya ddi n'omubuuza omukubidde kumala ebbanga kinga omunoonya nti namukubidde jonze ne sitamuvuna mbadde njagala kumalira kano cruise keetaaga abantu ababalaba ggwe n'ono nga muli ku mpewo mwejjeemu ekintu ky'okulowooza nti emirimu bano gye bakola nammwe gye mukola ababalaba ono ali wana agenda kuva n'agenda ewalala kati ate ggwe oli ku mmeeza ya chapati oba oli ku mulimu mulala okola essaawa nnya nonyuka kati lwaki tewessaako mu bigere by'omuntu oli n'ogamba nnyinza okuba omulimu gwenkola si gwakola ki kati cruise ayinza okuba nga ali bize mu kiseera mw'omwetaagira nga tojja mufuna saamuuko obugumiikiriza ng'ono bwakoze onoonyeze omuntu omwaka ne bw'onaaba omusisinkanye value y'okumusisinkana ejja kuba ezitowa okusinga obulumi bwe wafuna ng'ogumiikiriza n'akirala abantu abasinga okwemulugunya ku ekyo these are people who want to say hello to us oli akubira essimu n'osangako missed calls nga 6 ng'obadde mu shoot n'oreturninga missed calls n'akugamba ina lwaki temukwata masimu gaffe muganda wange n'omugamba mbadde busy n'omubuuza ani ono kyogamba tontegedde n'omugamba sikutegedde n'agamba nze Peter n'ombuuza Peter ki aneerabidde nze Peter so but anyways putting that aside njagala kwebaza Beka one love my brother oyina emyaka emeka oli myaka 3 ogivuze yes oli myaka gyaba Oga Idris Alan nti Alan mwe red flag omanyise bwe twatandikawo enkola eya red flags bwe bubu olaba oseka naye bagenda kukuba brand yange ate sobola kikola nawe nze nedda ssebo wamma nze ngattako saawulako Alan ekintu kyokola nkyagala nnyo naye ekigambo kya red flag bwe bubonero obulaga omuntu nti obukutangira n'otagwa mu kibingo okirabiddewo kati okugeza singa omuntu abaana akubba omulabira ku kinti anakubba n'otalinda kutegula bibyo ze red flags oliza abadde asaba naye nze sigenda kukuwa leero red flag naye njagala kukusiima olw'ebyo byokoledde abantu abali emitala w'amayanja n'okuba nti obaleetedde ababayambyeko okutangira ssente zaabwe obutagenda mu nkola etategeerekeka ekyo kyonna kikulabako ate nkikwebaliza weebale kikuumire ddala obugambo obusemba eri omwami oyo njagala muweera mulimu mu kamera njagala muweera mulimu mu kamera nakugaana okukyamuukirira emyaka gyegyo myaka 22 oba okyamuka kinga asanyukiddeko munne akyamuse byanjawulo red flag kati eri ku ggwe red flag bw'oba oyagala okulaba omuntu atakwagaliza onyumiza emboozi y'okufuna ssente fesi ekyuka ekyuka n'agamba era nagamba bw'oba oyagala ozuula omuntu atakwagaliza funayo ekiboozi ky'omuguza nga tekiriiyo naye nga kirimu okufuna essente empitirivu omugambe nkugambe nti banange omusajja enkya nsuubiza obukadde 15 ki musajja muwo omulimu tuve wano omusajja omulimu tugenda omulimu gwe njagala okuwa taata njagala kunkolera bwe tuva wano ku mpewo njagala onkolera ekifaananyi ekifaanana bwe kiti nyina omuntu wange gwe njagala okukolamu ekifaananyi kino sigenda mwogerera wano ono mmumanyi n'ono mmumanyi mujja kuntakula njagala nze lastly nga tunzika njagala kwebaza Beka mu Juni my brother mugende ku Facebook mumunoonyeeko still era nsaba abantu mugoberere omusajja ono musobola omukubirako ku 0750 5 1408 0750 50 1408 mumukubireko bambi mu following nange ng'omuntu nja mu supporting in one way or the other inshallah njagala mwebaza okunjagala n'okulaba nga I deserve this. Yes. This is very good.